Alright, mwasuze mutya baganda bange ne bannyinaze. Kansubire nti Mzee Dunda akyalunde yakatwegattako sharinga. Naffe gye tuli eno Mzee Dunda akyalunda ogwange gwa kunamya Nakyemalira. Ate ogwammwe gugenda kubeera nga gwa kusharinga nga bulijjo gwe yakatwegattako sharinga. Abasajja bano bwe batulabako amatu ndowooza batuyita mbizi. Akatambi mwenna ke nabateereddeyo akawungeezi k'eggulo. Akalaga abaana nga babagalidde emmundu bwe boogera amannya g'abasiraamu bwe boogera amannya g'abakitaabwe ne bamala ne bagenda mu battlefield. Nkakasa mwenna mwakalabye. Kaakati mbadde nsaba osharinga vidiyo. Omanyi Museveni ono ajja n'alowooza nti mugezi nnyo naye twamugamba w'amaanyi nnyo naye ate ffe tuli bagezi nnyo era tumusinga amagezi. Njagala Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni akiyiga okuva n'olwaleero nti tumusinga amagezi. Era mu buli kintu kyakola tusobola okukitunuulira tuti ne tuanalyze ne tugamba nti okusinziira kino naye kino kiri kiti. Katongole Julius muganda wange nsanyusa okukulaba. Weebale nnyo muganda wange Katongole Julius emirimu gy'okola ku lw'ensi Uganda era mbasaba baganda bange abaawano mugobere Katongole Julius kubanga omulimu gwakola ku lw'eggwanga gw'amaanyi. Ate ne nsaba n'abeewa Katongole Julius nammwe mugoberereeko wano kubanga ffenna nze ne Katongole tuzannya omupiira tuguzannyira mu ttiimu emu nga bwe nabaga buli omu wadde azannya nnamba ye naye ng'ekigendererwa kyaffe kyakuteeba ggoolo tujagulize wamu nga ttiimu. So Katongole Julius, I salute you comrade, I salute you fighter. Weebale nnyo emirimu gy'okola muganda wange ku lwa ggwanga. Nze nga nz'omu Yekolera n'abantu abali wano audience yange yonna tukusiima era tukwagala nnyo. Katugende ku Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni nsanyusa obbalaba buli yakatwegattako. Munnanga akatambi akafulumya ejjoke nabateereddeyo nga astaginze abaana babagalidde emmundu bwe bafuluma mu kasaka bwe bajja ku luguudo. Nze gundi mutabani wa gundi nsaba Allah mperekereko gye ŋŋenda. Salaamu aleiku. Naye nze neewuuza Muyeekera waawa asobola okwogera amannya g'abantu gy'ava. Sikiwulirangako nti omuyeekera ayogera erinnya lye n'ayogera n'erya kitaawe ne balikoodinga ne batandika okusaasaanya akatambi. Kubanga okubeera omuyeekera olina okubeera omwekusifu ennyo atayagalira na ddala bakadde beewako b'abaganda bo bamanyisibwe amannya gaabwe gafulume kubanga oba omanyi ekisobola okubatuukako. Kaakati mbuuza Nakyemalira munnange bano bayeekera baawa abayogedde amannya g'abantu gye bava era abayogedde n'ebyalo gye bava? Ekyo ekibuuzo ekisooka Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni tataavadde omukunja nsanyusa okukola mukulu wange gwambwa Henry Heras. Ekyo ekibuuzo kisooka bayeekera baawa abayoleka amannya g'abantu gye bava? Anseri nti naawe Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni togimanyi kubanga bwe wali oyeekera gavumenti y'Obote tewagenda ng'owogganira ekyalo nti nze Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa. Kale ekyezi mutabani wa Yoweri okuva Rwakitula twava Rwanda nene tujja ne tusiisira mu Uganda ebyo byonna tewabyogera. Kaakale ate kijja kitya gwe okulowooza nti bano abali mu kukuyeekera bagenda baleeresa amannya gaabwe bagatembeeya mu kaveera? Lekera awo okuwuddisa ensi. Waliwo ekibuuzo ekirala. Bayeekera baawa abalaga location ne bafuluma ensiko ne balaga ekkubo lye bakutte. Bayeekera baawa abalaga location okuwa omulaba entandikwa nti tugende tubanoonyeze mu makubo gano ne bagenda ku Google Map oba mu makubo gonna agali mu Congo ne bagawo okusinziira nga wano we tulaba ekkubo lino babadde mu lya wano katukwate lino ekkubo ligenda tutuusa mu kasaka akatuufu mwe babadde. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni njagala oyogeze mazima oswaze sitaani. Bayeekera baawa abasobola okulaga location oba oluguudo kwe bali kubanga olwavudde mu kibira bati ne bamulisa ekkubo buli mwana yabadde agenda nga mutunuzaamu kamera automatically ng'omuntu abatracinga asobola okumanya ekkubo mwe babadde. Kakati muyeekera waawa alagirira omulabe we nti owange ndi wano. Anseri nti olimba.
taliyo kubanga naye bwe wali oyekera gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote tewalagirirako nti bannange ndi wano ntamu tusange wano tuyimiridde wano n'olunaku Obote lwe yamanya woli emisinde gye watwala nga gundi akulumbye Oyito Joko David Oyito Joko Meja Jeno nga akulumbye Luweero awo emisinde gye watwala era tewaddamu kulinnya kigere kyo Luweero paka nga mukoze olukwe olwa Oyito Joko. Kakati nange embuuzo ekibuuzo Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni mwe mujjawo obuyinza okubulimba abantu nti omuyeekera asobola okulaga location ye answeri nti tolimba bantu. Ekibuuzo ekyokusatu Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni abaana bano babadde bana naye ng'ate balaga bagenda ku battlefield nkiddamu abaana bano babadde bana naye ng'ate balaga bagenda ku battlefield babadde bagenda kulwana bakyaba abaana abato amabujje abo abaana abato amabujje abatanamera namannyo geena amagego babadde bagenda kulwana ki era babadde bagenda kulwana n'abaani abaana bana bagende ku battlefield benganga amagye ga gavumenti ennamba batandika okubagana abaana omu babiri basatu bana ne bakwate emmundu bagenze bayolekedde ku battlefield bagenze kulwana mbu Allah atukulemberera atukomyewo kijja kitya abaana bana okugenda okulwanagana n'amagye ga gavumenti ennamba sikiwuliranganako nti abaana bana buna basobola okugenda ku battlefield oba basobola okugenda ku front balwanagane n'amagye ga gavumenti ennamba bannange mukkirize mbavume n'ekivumo kiikino nate mwakwenya muswadde ne muswaluka kubanga mwe muwandiika scripting eyo mutulekerawo gaapu nnene ey'amazima mutulekeramu ebituli bingi ate temugirekamu ndi lwakuba mwagala mugirekemu naye olw'okuba temwasoma kuwandiika nabagamba nze Yekolera am a writer nsobola owandiika story nekkaabya am a storyteller nsobola owandiika story oba okunyumya story nekkaabya kuba mu ekyo nakuguka okitegeera mu ekyo nakuguka ekyokuwandiika story era nabagamba bwe tuba tuwandiika ebintu nga bino biwandiike nga movie director nti Genevieve Nagi mugagga nnyo buli omu akimanyi nti Genevieve mugagga nnyo ng'omuntu naye ate movie director oba writer bw'amugamba nti Genevieve Nagi leero ogenda zzannya ng'omwavu alina okuyingira character y'obwavu okusinziira ku kye bamuwandiikidde yeerabize n'oyo amumanyi mu real life nti mugagga agambe nti ono mwavu naye amuyingize character ya firimu eyo. Kakati abaana mwabawandiikidde ekintu kye mutasobola na kubatendeka mwawandiise script gye mutasobola na kutendeka bwana buno butaata bukitawe mukitegeera script gye mwawandiise eyagiwandiise mu jjegga eyagitendese mu jjegga eyagidirectinze mu jjegga mwenna muli bajjegga abajjegga plus abajjegga equals obujjegga temumanyi kuwandiika n'abaana balemeddwa okuyingira character kubanga n'omuwandiisi yalemeddwa okubayingiza character n'omutendesi yalemeddwa okubayingiza character. Imagine 4 kids bagenda batya ku battlefield okulwanagana n'amagye ga gavumenti abaana batannaweza dde emyaka 14. 4 kids bagenda batya okulwanagana n'amagye ga gavumenti. Mwe muba mulaba ekyo kisoboka? Mwe muba mulaba ekyo kisoboka? 4 kids balwanagana n'amagye ga gavumenti. Next time bwe mubanga mukola scripting ezo mwebuuzeeko kubamanyi okuwandiika. Mugende wa Senkubuge muwandiisi mulungi ate ndaba abawagira. Senkubuge siyaasa ono w'okusoroti muwandiisi mulungi mumugamba nga Senkubuge tuwandikireyo script emu. Mugende wa Sulaimani Madada muwandiisi mulungi Nnyombi Tembo muwandiisi mulungi muyina barayiti omwe abalungi. Naye bino bye muwandiika eby'ekijegga bino bye muwandiika eby'ekijegga simanya gundi yabadde n'omufunga banyumya. Omufulamulamu anyumya n'omufu. Kale ezo ze muvi zammwe gundi yabadde n'omufunga banyumya ebye muwandiika
muwandiikira ddala ekintu kye mulabira ddala nti tekisoboka n'omwana nga omuto w'emyaka 5 asobola okukiraba lwati n'agamba naye ate bannange wadde nga kino kiri bwe kiti naye ate kijja kitya kubanga for kids ogenda ku battlefield balwanagane n'amagye ga gavumenti mulekeraawo okulimba bannayuganda mulekeraawo okuwuddisa bannayuganda mulekeraawo n'okuttisa abaana b'eggwanga n'okubatendeka ebikolwa eby'ekiyeekera kuba ekyo Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ky'oli mu kukola olwaleero olina ensigo embi gy'oli mu kusiga mu Uganda oyagala kuleka Uganda ng'ogirese matongo ng'otulekedde obukyayi obw'amaddiini n'amawanga oyagala kuleka bukyayi bw'amaddiini n'amawanga oyagala abaana abo beekyayire ddala bakule nga baliro caafu mubakutte mubatutte mu nsiko abaana abato abaana b'eggwanga mubanso batendeka ebikolwa eby'ekitujju kubanga mmwe mukimanyi eno Uganda si yammwe mmwe mukimanyi eno Uganda si nsi yammwe mukimanyidde ddala bulungi nti enkya mugenda naye ate mwagala kuleka nga muyina ensigo embi gye musize mu Uganda yaabaffe Nakyemalira mbuuza ggwe abaana abasula mu nsiko abo nga babadde banyirira ng'abakuba akazigo abaana abasula mu nsiko nga babadde banyirira ng'abakuba akazigo mbuuza ggwe Nakyemalira fe munnange endabika y'abayeekera tugimanyi ng'oggyeko ggwe eyajjanga mu nsiko okuleeta emmere n'omala n'ogenda e Sweden gwe wali onyiriramu munnange akawala atakaali kanyirira okuggyako ggwe pulezidenti wange wuno His Excellency Bobi Wine azze abaana pulezidenti tusanisa okukulaba taata nsanisa okukulaba pulezidenti wange His Excellency Bobi Wine ndi mu kuteeka musajja ono mu layini agenda alimba ensi ssebo pulezidenti nkuloopera omusajja ono agenda alimba ensi nti akatambi k'abaana abatujju pulezidenti kana akasiiba katambula njagala mmulaga President, you a songwriter. I'm a script writer. Bw'aba olulala awandiika scriptize akimanye nti abantu bali mu kuzireetera ba artisti baludde mu art ono okumala emyaka egisoba mu 10 president kana akatambi nakakubyemu ebituli era president nkulopera omusajja Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ayagala okutuuka okuva mu nsi Uganda nga atulekedde omujiji oba ensigo embi kubanga president Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni oyo gwolaba si munnaggwanga era ne mukyala we si munnaggwanga Museveni si munnasseggwanga kyentegeeza si bannansi era tebasanga buzibu Mr. President kuleka Uganda eno nga bagireseemu ensigo embi ayo nga bagireseemu basiza obukyayi bw'amawanga basiza obukyayi bw'amaddiini mu baana baffe aba next generation bali mu jonoona era president bwe wetegereza obulungi akatambi ako abaana abo be bayita abayeekera boogera amannya g'abakitaabwe gye bava president nange nina ekibuuzo Mr. President muyeekera waawo oyo ayogera amannya g'abakadde be yalese ewaka ye Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ajja mu buyinza buno Mr. President ng'ayeekera gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote yagenda alaalasa nti nze mutabani wa Yoweri aw'omulaba eggaapu egenda okukwata famire ye era president bwe wetegereza obulungi akatambi ako abaana baavudde mu nsiko wabula mu kuva mu nsiko ne boolekera nga badda bati ekkubo nga baliraga muyeekera waawo oyo alaga location Mr. President muyeekera waawo oyo alaga location nti kati nkutte lino ansi eri nti omuyeekera oyo abataliiyo kubanga omuyeekera abeera akukuta bukukusi sikirowooza nti Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni we yavanga e Sweden okgendanga eruweero mu ddwaniro yakubanga nduulu nti abange kati ngenzeeko luweero yita ojjooka asobole okujja okumukwata tekisoboka ansi eri nti Mr. President tekisoboka era president waliwo ekibuuzo ekirala ekinneerumya omutwe president abaana bana beŋŋanga batya amagye ga gavumenti ennamba abaana abatannambeera n'amannyo mage gageeno bakutte emmundu mbu bagenze mu battlefield balumbye ku front kulwanagana n'amagye ga gavumenti ennamba abaana bana 4 kids president bano ne mbagamba nti next time bayina abantu munda mu gavumenti yaabwe yekiyeekera babawagira abawandiisi ba script abalungi omuli Ssenkubuge siyaasa akola ku Soroti muwagizi waabwe Honorable Nnyombi Tembo
He's a good writer. Awandika bulungi script. Sulaimani Madada yali muzanyi. Abawandikira script endala. Kubanga ndabagamba eno bwe tubeera tuli mu film. Mufubenga nnyo okuyingiza omuzanyi character. Nabagambye nti Genevieve Naji mugagga muvundu fuge. Naye ate writer bwamuwa story nti ogenda kuzannya ng'omunaku alina okuyingira character oyo okusinziira ku kimutendekeddwa n'ekiwandiikiddwa. Yeerabize n'ono amumanyi mu real life nti mugagga amuyingize film naye akwatibwe ennaku nti ono mwavu. Kaakati bano abawandisa script y'obwana buno obuto obuna tebamanyi kuwandiika. Omutendese yagitendesa abaana tamanyi kutendeka Mr. President. Nempunzikanga ngamba nti next time bwe babanga bawandika script zaabwe zino ez'ekijega Mr. President bakimanye nti abantu be bazireetera ate basoma nnyo ati okubasinga kubanga ati ono bamuwangaliddemu emyaka egisoma mu 10 ate nga kati His Excellency Bobi Wine yamusoma ate nga amulinanga ekitone. Yamulina mu musaayi n'asala amwongeremu omusomi. Yekolera nze nakulira mu maka ga ati. Nakula mmanyi ati. Kakati Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni mukulopedde His Excellency Bobi Wine ti ayina ekintu ekyenjawulo kyali mu kutendeka abaana b'eggwanga. Alina ekintu ekyenjawulo kyali mu kutendeka abaana b'eggwanga. Next generation ali mu givunza. President ono omusajja ali mu kututeerawo obukyayi mu ggwanga. Nga buva mu mawanga ne madiini kuba abaana abo bwe baba boogera amannya ga Kisiraamu ng'ate bakozesa Luganda tagetize ebbiri. Ayagala okyayisa Obuganda n'Obusiraamu nti be batujju. Akutte ejjinja limu ayagala dikubisa ebinyonyi bibiri. Ye nnina ekibuuzo kijja kitya Beni okubeera omwana wa Musa? Waliwo omwana omu yeeyise Beni n'agamba nti mutabani wa Musa. Kijja kitya Beni okubeera omwana wa Musa? Musa yazaala omwana omukristu. Kyali badde kyangu nnyo singa Musa ye mwana wa Beni. Twaligambye omwana baamuwamba ku mukristu ne bamuleeta ne bamuyingiza amagye ne bamusiramula ne bamutuuma Musa omwana wa Beni. Naye kijja kitya okubanga ye Beni ate nga mwana wa Musa? N'obatunuulira n'obeewuunya. Tebamanyi kuwandiika script. Bali awo bavuya buvuya bye basanga bye bawandiika. Abaana babadde batidde bonna. Abaana bonna babadde batidde bali mu kukankana bati kubanga kye babadde bali mu kubakozesa tebakitegeera, tebakimanyi. Baana kyeka babawambye na buwambi obwana bw'eggwanga. Babuwamba ne babutwala ne babuyigiriza ebikolwa eby'ekitujju eby'ekiyekera olw'okuba bo balaba okufuna ebyenfuna obuyambi mu ssente z'abazungu olw'okuba babala okubba ebyobugagga bya Congo olw'okuba baagala okukakasa ensi ndi ddala kituufu waliyo abayeekera. Kaakati emizannyo gyabwe bagijje ku bakulu bannaabwe bano abatemi b'embizzi bajjamiiru mukulu be balimba ensi nti Basiraamu bagitadde mu baana abato. Abaana abato batandise okubatendeka ebikolwa eby'ekitujju. Naye njagala ngakase gavumenti ya Nakyemalira mu maaso ga pulezidenti wange ng'ali ku live eno His Excellency Bobi Wine nti w'amaanyi nnyo, wa kibuli nnyo, era yeeyita bondya. Naye w'amaanyi tukkiriza. Naye ate singa embazi yeewaata senga buli kintu kyali kigenda maanyi. Bino ebintu nabagamba ffe tugenda mukubya bwongo. Nabagamba tugenda mukunamya kakati akakatambi yakaleese okulaga okwongera obujulizi nti ddala kituufu eriyo abayeekera. Naye tumukubye obwongo tulage ensi tukimuliise tumukakasize ddala nti abo abaana toba disowninga. Baana bo gwe babawandiikidde script wadde yabadde yakijega obatendeke ebikolwa by'ekitujju. Era Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni sebo nkutikka obuvunaanyizibwa obw'abaana abo naye weekubeko mu mwoyo. Abaana abo bwe babeera bamuhozi Kainerugaba nga bazzukulu bo, bwe babeera bamuhozi Kainerugaba nga bazzukulu bo, ddala ddala oyinza kiwulira otya?
Dala oyinza kiwuliro tyanga bazzukulu be bazannyisa emizannyo egy'ekisiru. Ale kisinga okunnuma ku baana abo Nakyemalira yabatutteeyo ng'alinga anaabaddiza bakadde baabwe naye ekyamazima kiri nti agenda kubattirayo. Agenda kulaga nti wabaddewo obulumbaganyo obw'amaanyi ennyo nga UPDF erwanagana n'aba ADF batte abaana b'eggwanga. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni eno this generation tosobola competinga nayo. Nkiddamu bino ebintu byewa competinga nga ne bajjajjaffe abaali bakutya tosobola bicompetinga naffe bazzukulu baabwe. Twamira pini wagamba omwavu afugika naye tyanga nnyo omuntu omwavu atakyalina kyakufiirwa. Fere tukyalina kyakufiirwa emyaka 36 gy'otufugidde obumbula kubanga wali wakajja mu buyinza mwaka gwa 86 87 ogwaddako n'otubba ssente empitirivu nnyo awo mu kukyusa ssente ng'owandika kadde omuwa nnusu kasanvu obeera omubbye emitwalo 99,300. Oyavuwazza bannaggwanga kati tetukyalina kyakusalawo tukugamba tuviire. Fesi tukyalina kye twagala Nakyemalira otereze. Emisinde gy'akafubutuko egiba gyakulema okufubutuka ng'okyali muvubuka muto tetukusuubira kugidduka ng'omaze okukaddiwa. Walemu okudduka akafubutuko ng'okyali muvubuka. Tetukusuubira okudduka akafubutuko ng'okaddiye. Byotasobola tuwa myaka 36 byotasobodde terereza myaka egyo togenda sobola bitereza kati. Uganda ya fensi wagisanga ku ground ku ttaka n'otusuubiza nti ogenda kugifuula kalina. Naye ate ne ku ttaka we wagisanga ku ground ng'era bwalabwako ogijjeeko ogikkiriza wansi mu basement then gwe tukyalina kye tukwagaza tokyalina ky'otugamba wamma ngenze ku General Katumba Wamala. General Katumba Wamala Edward nkulamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. General Katumba Wamala waliwo ekintu ky'otannalengera nti bano abasajja bagezaako kutta ne balemwa. Ekyo kutta bwe kyalemwa batandise kuttattana. Nkiddamu General Katumba Wamala bano abasajja bagezaako kutta ne balemwa. Ekyo kutta bwe kigaanye batandise kuttattana. General Katumba Wamala ku mulembe gwo nga Minister wa Works ne Transport bingi nnyo ebiguddewo ebitaagwawo ku mulembe gwa Nasaasiro waabwe. General Katumba Wamala ku mulembe gwo ennyonyi kwesoose okusikira amafuta. Tekibangawo nnyonyi kusika amafuta olaba n'owa ppiki kive nnyo okusisa amafuta ebiseera ebisinga naye ennyonyi nesikira amafuta kwe Nairobi ne bagiwunzika bati ku mulembe gwo. Baba bali mu kukuba mu magezi nditolondoola na ntambula za nnyonyi ya ggwanga ekitegeeza ku mulembe gwe ennyonyi kwesoose okusikira amafuta. Nkugambye baalema okutta kati bali mu kuttattana. Ku mulembe gwo kwe kusookeddwa okutundira enseenene mu nnyonyi. Naye mwenna mukimanyidde ddala bulungi nti omuntu agenda mu nnyonyi oba ku airport oyita mu zi-check-in ez'enjawulo omwana oyo yayisaawo enseenene okuzituusa mu nnyonyi. Bwe weetegereza obulungi essaawa eno balaga nti omwana yali atembeeya enseenene mu nnyonyi yeetonze era baamukutte. Ennyonyi yali egenda Dubai yali tejja Uganda. Omuntu atembeeya enseenene mu nnyonyi kitegeeza abeera yeeyiiya. Nkiddamu omuntu atembeeya enseenene mu nnyonyi kitegeeza abeera yeeyiiya. Naye ate omuntu agenda e Dubai mu wiiki emu nnaku 3 n'aba ng'akomyewo Uganda kitegeeza abeera musuubuzi. Naye yagenda atembeeya enseenene yali agenda kukuba kyeyo. Kaakati omusuubuzi wa Spain e Dubai kijja kitya okubanga akyalulunkana okutembeeya enseenene mu nnyonyi. Kubanga bw'aba yatunda enseenene za ssente nnyingi yatunda za mitwalo 2 oba 3. Omusuubuzi wa Sipeeya kubanga yagenze n'akomawo era baamukwatidde mu Uganda kitegeeza yabadde musuubuzi. Kyokka nga ate omuntu atwala enseenene eyo omuntu atuuka okutundira enseenene mu nnyonyi kitegeeza aba agenze kukuba kyeyo.
abayi ono yakomyewo atya amangu ddala kitegeeza eno script yo bagiwandiika bulungi lwakubeera still tusobola ogikubamu ebituli nayo baamugamba ogenda kukola ekyo kiyingira amawulire okomewo weetonde era tukwate fe tugenda kuba tumaze okumulabisa Jeno Katumba Wamala abasajja bali mu kukukuba nkiddamu nze itongwa kikomeko Katumba Wamala abasajja olwalemeddwa okutta bali mu kuttattana gwe sooka weebuuze ezo enseenene ziba kubaamu butwa who would be responsible ku bantu abalifiiridde mu Uganda Airline omwo ani yali badde responsible gwe Jeno Katumba Wamala gwe yali badde avunaanyizibwa ku bantu abafiiridde mu nnyonyi kubanga basoose ne bakulaga nitusobola n'okuyingiza ebyokulya mu nnyonyi y'eggwanga kitegeeza bakyasobola n'okutta bannaggwanga ne basseggwanga ntegeeza bannansi abali mu nnyonyi automatically gwabeera avunaanyizibwa kakale era Jeno Katumba Wamala ku information gye nkuwadde nga tolekulira ng'okyakola ne bana abajjega ng'okyakola ne bana abasajja Katumba Edward ng'okyalina obuvumu obukola ne bana abasajja mu gavumenti yemu ku mulembe gwo kwe batuwalidde airport Katumba ku mulembe gwo kwe batuwalidde airport y'eggwanga kwe minister wa transport ne works ku mulembe gwo kwe babidde senate zigenda kuzimba airport ne batagizimba ku mulembe gwo kwe bazimbidde enguudo e Congo ku mulembe gwo kwe bazimbidde enguudo e Congo nga tebagera zisasulira banna Congo ate era ku mulembe gwo kwe bazimbidde enguudo e Uganda ate ez'okusasulira nge Congo muzimbye ez'obwereere nga mu Uganda muzimbye ez'akusasulira ne bagamba gwe genda ku media center oyogere ebigambo bino ti oluguudo lw'Entebbe express highway lwakusasulira kakati Jeno Katumba Wamala kino kiyiga okuva n'olwaleero abasajja baalemu okutta kakati olwaleero bali mu kuttattana bali mu kuttattana mpola mpola era Jeno Katumba Wamala njagala okusindikira sigino esembayo nkubuulidde emirundi mingi nkusindikidde sigino kati eno yakusatu naye nkulayirira agannyabo eno ye sigino gye ngenda osembayo okusindikira bwe sooka weebuuze ki ekyali baddewo singa enseenene ezo zaalimu obutwa ne zitta bannaggwanga ne basseggwanga ntegeeza bannansi abaali mu nnyonyi abaazirya gwe yali badde avunaanyizibwa ku butemu obwo kakati baakulaze nti basobola okwetoolola basobola okukozesa ensobi yonna ne bamala ne bakukwata kubanga baalimu okutta era njagala nkubulye Jeno Katumba Wamala gw'olowooza singa ennyonyi eyo yaggwamu amafuta mu bwengule ne yaggweramu ku Jomo Kenyatta amafuta ne bagiwunzika nga ppiki neegwa who would be responsible abantu abaali gifiiriddemu ye gwe Jeno Katumba Wamala tugezezzaako okulabula ti abantu b'okoleramu bakyamu si batuufu ate era twakulaga dda nti be batta omwana wo naye Katumba Wamala Edward ogaanye okwebeereramu Katumba Wamala Edward ogaanye okwebeereramu ogaanye okwekwatakwata ogaanye okwekuŋŋaanya omanye nti awalungi tewaba wammwe okulya n'abalangira tekikufuula mulangira naye Mukama akuwadde chance erokoka akubidde obugombe nti amataba gajja Katumba amataba gajja linnya eryato Katumba Wamala bw'oba owulira nga toyina loo erwanagana n'abo basajja yegatta ku bantu lekulira ekifo kyabwe otambula ogende mu Ekizairo obalabise genda ku BBC oyogere nti gavumenti ya Uganda ye yatta omwana wange era nange ye yali enzise gavumenti ya Uganda ye yatta omwana wange era nange ye yali enzise naye Jeno Katumba Wamala waliwo kye tuyita okwekkiriranya mu lulimi Oluganda okwekkirira nnyo okukutera oleetera abantu ebizibu emirundi mingi omukazi n'abeera mu bufumbo nga bbaawe amukuba nga bbaawe amutta tamugulira mmere bbaawe n'atuka omukuba omugere n'avaamu olubuto olwamutuusa ku kitanda okubula okufa naye era stiru ng'akyekkiriranya mbutwalayira mu bulungi ne mu bubi kaakati Katumba Wamala bw'oba enkolaganayo ne Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni bufumbo
nze ngamba kakati buno bwe budde obutuufu okomekereza obufumbo obwo bw'olimu ne Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni kubanga tebuliimu kalungi bwe bufumbo bwatta omwanawo bwe bufumbo bwayagala okutta bwe bwali mu kutta kakati buli mu kuttattana kitiibwa kyo buli mu kuttattana busobozi bwo na bumanyirivu bwo. Mulembe gwo kwe batundidde enseenene mu nnyonyi kwesikidde amafuta airport kwe bagitwalidde kwe bazimbidde enguudo e Congo etali nsi yaffe zitali za kusasulira ate ne bajja wano ne bazimba ne bagamba Katumba Amala genda obagambe bannansi nti China etubanja tuno oluguudo mugenda dusasulira. Balira still General Edward Katumba Wamala era etannakiraba nti abasajja balemeddwa okumutta kakati olwaleero bali mu kumuttattana naye tera okugamba abantu tekinnabeera kikeerezi nnyo okukyusa. Katumba Wamala Edward tukubidde warning shot nnyingi tukuwadde okulabula kungi tukubidde analysis mu bintu bingi nze nkuwadde analysis zange 3 ntaganjudde omutwe gwange ku lulwo emirundi 3 kubanga General Katumba Amala oli muganda wange oli taata wange weddira ntima oli muzzukulu wa Mugema nze muzzukulu wa Mukalo Kikomeko Itongwa Yekolera ndi muzzukulu wa Mukalo neddira Njovu kitegeeza oli taata wange oba oli muganda wange waliwo ekitugatta ekitutambulira mu musaayi ekisookera ddala bakiyita Uganda. Ekisookera ddala bakiyita Uganda kakati munna Uganda munnange nze ngezezaako kukola ogwange kubanga bano abasajja tebatwagala naddala ffe abantu abalina services ennungi ezisimibwa abantu bakutya Katumba bakutya bakimanyi amagye gakuwulira bakimanyi amagye gakukkiririzaamu ale bakimanyi nti oyinamu ale bakimanyi nti abantu bakwagala aba bulijjo kubanga ne lwe bakulagira ogenda obakuba emiggo ng'okulonda kwa 2016 kuwedde ng'okyali Army Commander wagaana kyovula abaali bakupangidde okutta bwe baalema okukutta kakati bali mu kuttattana. N'olwekyo Katumba Wamala njagadde kuwa warning weebereremu tunyumiza leero bannaye ku bintu bibiri. Ekintu ekisoose kibadde kya baana bano be bategesa bbomu ne gundi abaana bano be bakwasiza emmundu mu ba ADF Congo ne General Katumba Amala okumulabula nti abasajja baalema okutta kakati bali mu kuttattana. Kati abanyumiddwa ebirabo muleete Masaki Bubondo twazzeeyo balekedde eddunda bannange agiraba bisaawo yeeko abangi engenzi enkya nnaaleeta bipya